Omulabirizi wa Central Buganda Micheal Lubowa ne Maama Jennifer Lubowa n'abakulisaayo mu busumba bw'empenja abakulembeddwa mu Ssaabadinkoni waabwe Reverend Eric Bwanika ne mukyala we Mary Bwanika basabidde abayizi abafiira mu kabenje ku ssomero lya Kasaka Senior Secondary School e Kanoni mu Gomba n'abo abapookya n'ebisago mu ddwaliro n'awaka. Nga chairman wa board nyongera okusaasira abazadde bonna abaakosebwa naddala abo abafiibwako abaana n'abo abafuna obukosefu abadde ku bitanda n'abakyaliyo. Bino Omulabirizi Lubowa byogedde akyaddeko mu busumba bw'empenja okussaako abaana 9 emikono n'okwaniza Ssaabadinkoni Bwanika gwe yatuma mu kifo kino ku nkomerero y'omwaka oguwedde. Tuteereddeko abaana abawerera ddala 9. Twagala okwebaza Ssaabadinkoni omujja era ne ttiimu ye yonna n'abazadde era n'abantu ba Katonda mwenna. Omulabirizi Lubowa ayongedde okwebaza President Museveni olw'obuyambi bwe yawaddeyo n'amusaba okwongera okubadduukirira bazzeewo ebizimbe n'ebintu ebikozesebwa mu kusomesa abayizi ebyayonooneka. Naye okusooka byonna njagala okwebaza omukulembeze w'eggwanga Jeno Yoweri Kaguta Museveni eyatuweereza okusaasira abo bonna abafiiddwako enjega eno. Era nga bwe tuli mu kiseera kye kimu twongera okusaba era omukulembeze w'eggwanga tukwatireko ddala ku bizimbe bino ebyatomeddwa ebibiri era bwe twasabye olunaku lwajjo naye biddizibwewo. Agambye nti okusoma kuddamu Nkya n'akubiriza abazadde okukomyawo abayizi ku ssomero basobole okuddamu okusoma. Era enkya abaana balina okuripootinga. Kale tusaba ekisa kya Katonda omukulembeze w'eggwanga ng'atukwatiddeko nammwe abantu ba Katonda mwenna Mukama bakutteko mujje tukwatire wamu essomero lino liddewo. Bano ayongedde n'okusaasira bonna abatuusibwako obulabe n'abafiirwa abaana baabwe n'abakwasa Katonda n'ategeeza nti wadde Sitaani agezaako okulwana swa kulekerawo okubuulira njiri ya mubiri na mwoyo etaddewo enkulaakulana ey'amaanyi mu bulabirizi. Bino byonna omulabe yaleeta okutunyeenya naye omulabe tawangulanga. Ola mwenna abali eyo mujje ate mutukwasizeko tuzimbe essomero laffe tulizeewo bulungi. Abazadde mubeere bumu tukwasize wamu essomero laffe okulizaawo ate n'abaana Mukama abawa amaanyi mumalirire ate era temuva ku mulamwa tusigale nga tukyagenda ku masomero okusoma. Tutuuseeko okusomera e Kasaka nga tusanze abatuuze beekozeemu omulimu nga baddaabiriza essomero n'okuyonja ekifo awaayonooneka okusobozesa abayizi okuddamu okusoma nga tewali kiyinza kubajjukiza nnyo ebyo byatuukawo. Tuli mu kiyalinga okusinziira ng'embeera wogiraba nga bino obiraba bino tubijjawo tusobole okuba nti abaana bagenda kusangawo bino nga wonna wonna bajja kuba banyirivu bulungi n'okusulasula bino engeri byali byamenyekamenyeka. Abatuuze okubadde abazadde basabye abazira kisa okwongera okubadduukirira okuzzaawo ebizimbe kubanga wadde abayizi baddamu Nkya naye aw'okusomera tewannatereera bulungi. Twasabye Prime Minister's Office yadde etesiteeso tuwaayo tenti 2 zibe nga zisobola okugira nga zikwasibwa kasaako nga basobola okutambulirawo awo bannaffe nga betweteekateeka ne gavumenti nga twongera gisaba babe nga tuzaawo ebintu ebyayo. Nga bwe bali mu kulongoosa wano tusaba abazadde mukomyewo abaana enkya batandike basome. Joseph Kinobe yakusakidde gwino ku Bukedde TV.